munange ensonga za Hajjati Zuula sakati n'omwami we Haji Ali Mwizera. Ono nga kigambibwa mbu yakwata omwana wa Hajjati Zuula w'emyaka 14 era nga wetwogerera ali mu kkomera. Munaye bino ebintu byo birabika si byakuggwa kaakati. Kati nno waliwo amaloboozi agagenda mu maaso n'okubeera nga ate gatambuzibwa ku mikutu egy'enjawulo era nga kigambibwa mbu eddoboozi eryo lya mwana wa Hajjati Zuula ono Nisha agambibwa mbu yakwatibwa era mu ddoboozi eryo eryengenda okubeera nga ate nkuteerawo ojja kuba owulira mbu Nisha yabadde ate ayinako mukwano gw'omu gwanyumizaako ku mbeera ate munnange gy'awangaaliramu era ng'okusinziira ku ddoboozi eryo yalinga agamba nti bino bali bapanga bipange era mbu ng'asaba maama we olw'embeera naye gy'atambuliramu nga we twabiraba wali ku Nassa. Munnange yali ayina byagenza okukolawo ku Nassa ate abatuuze ne bamutabukira bubi nnyo era okukakana nga bamulemesezza nga bamugobye mukazi wattu. So yo omwana abadde ate anyumizaako omukwano gwe ng'era ye amugamba mbu ye yeegayirira maama we abeere ng'ate ensonga zino azireka wabula ng'ate ye maama we alabika ensonga akyaziremezzaamu. Ngenda kuba nkulekerako eddoboozi eryo gende mu maaso n'okubeera ng'ate oliwuliriza mukwano gwange era obeere ng'ate otuwako ku ndowooza yo wansi awo ate mu comment section. Ngenda kusaba liking video eno naawe ate na subscribinga. Ngenda kusaba obeere ng'ate osubscribinga mukwano gwange. Amanya enzo Mumbeja Aisha Nassolo mbagala nnyo kankulekereko eddoboozi lino ogende mu maaso n'okubeera ng'ate oliwuliriza. Awo ne mbuuza mami lwaki tova mu bino ebintu? Mami takkiriza naye mami bamututte ng'abantu balinga ng'abakuŋŋaanidde omubbi. Mami bamututte okuva ku Nassa naye nga mami abantu balinga nga batwala omubbi kyokka nga byava ku mami agaana. Embeera gye mpitamu si nnungi. Kati ky'oba olaba neetondera dadi nsaba kunsonyiwa byonna ebyatuukawo nkimanyi bigenda kutuukako gy'oli naye nsaba kunsonyiwa. Nze nanswala abaana bandaba bubi tinawayiriza dadi buli gye mpita yonna yonna tebanjagala bampalana. Embeera gye mpitamu si nnungi nyinza n'okunyonyola kino nze ntambula neekwese kubanga buli ampitako alabira ddala nga nze oba nassa omuntu. Mumanye embeera Nisha gy'ayitamu nga bwe nabagambye omusango gwayingidde kooti tetwogera ku biri musango naye obwo bonna Hajjati n'agamba nti tujja kufuna obutambi olw'okuba nti kyewayingira mu kya public kati naffe tuteekwa okuinvestigatingako to investigate you buli kyokola na buli kyotambulira. Era njagala okutegeeza abantu mwenna Bannayuganda nti Hajjati wetwogerera atudde ku ccupa. Omwana Nisha wuuyo mu katambi yeeyogerera eryo eddoboozi lya Nisha ayina munne gwe yaweereza audio eyo ne tugifuna. Tuteekwa okulwanirira amazima n'obwenkanya. Haji Ali Mwizera must shine and he will shine insha Allah. Amazima tegatuulirwa. Hajjati wavaayo n'oswaza Haji n'oswaza ekitiibwa ky'eddiini y'Obusiraamu n'oswaza eddiini yo olw'ebyenfuna by'edduniya eno naye Allah ajja kukwanika. Nakugamba Allah talibeera saidi ya muntu alyazaamaanyiza munne. Hajjati tewalikoze Haji kintu kino n'omuleeta mu mawulire nga mu mutima gwo nniya ddala omanyi kyoyogera ku Haji si kituufu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajjati Allah ajja kukulamula. Kati otambula weekweka olinga nnyugunya bimasiki bikulinga masiki ojjako eno oteekako eri. Omuntu eyali akola emirimu gyo ng'oteredde entende mu makaago ne Haji n'osalawo omuweebuule kati Allah kaakuweebuule Allah kaakwabye ensi ekutegeere. Ate abakyala abafaanana Hajjati ono bangi bali eyo. Temulowooza nti abantu be mwalaba ku kkooti bajja just buzzi.
abantu batuulidde ebituyiro namulabye ng'atamattama ng'ali ewa minisita Balamu ayogera kino ayogera kiri n'atuuka n'okuleeta ebigoye eby'omu kisenge. Hajjati duniya togenda giwangula n'okwata ebigoye by'omu kisenge obireete. Omwana gwe baakwata yayina ebigoye ebyo okakasa. Subhana malikul kuddus. Saba Allah ekintu kino nkiyimiriddemu n'amaanyi gonna olw'obulumi bwe nnina ekitiibwa ky'omusajja Haji n'ekirevu kye ne batuuka omusalako ekirevu mu kkomera ku lulwo gwe osazeeko omusajja sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hajjati oli mukyamu nnyo. Dewaka oyebake bugazi olowooze nnyo ebintu by'okola. Ekikutaasa kimu kulangirira nti omusango oguvuddemu. Omwana akyayiwa obujulizi kati akatambikaako ka audio ka Nisha kawulire okakase nti duniya ejja kwokya.